bane bantu bange muje baleko olunaku lwaleero bannayinza babusabi munyambe bambinsaba munyambe masanyu nkwegayiridde bambi tondeka mwene embeera ndi lubutolo ekyo nawe okimanyi ndi lubuto ondekawo mwene embeera ondekera nolwokuba nga ofunye oli omukazi omweru laba zina gayizi bwenkoze mazima lawe wenfaanana siina ssente zina zimbezawo namubulamu omusajja apositinga bakazi balala wangamba ogenda bireka nongambako obyesonyiwe masanyu onjagaza ki wangamba sikupositinga simanga sibipositinga sikupositingayo biki kyokumaze siri muntu ne bantu bamwagala ki mu nsi eno mwagala ki masanyu nkwegayiridde. Abantu bafa batulaba mugamba mutya musibye mutya mujebale gye mutusaako engalo gyonna amanya nze Masanyu official nga nze ambasada wa Ramalusania bantu bamanyira nnyo mu nkoko era bwe mba ntambule wa mbagamba Ramalusania bampita Ramalusania owenkoko naye nga nze Masanyu official Masanyu lyerinnya lyo Masanyu lyenkozesa lyerinnya lyange agala omanya erituufu abenga nsindikira sente ku mobile manager alaba erinnya erijja Masanyu mweddira afe Masanyu era tuba tweddira nnaku waba ennaku tetubaawo era nzo ndaba ebbanga lyemberedde mu bantu mbeera nnyo n'ebigambo bingi kusanyusa vibe yagutongoza tewamanya akabbiro kukaaba kukaaba muba n'amannya nga ki ng'oggyeko ku Masanyu amalala Masanyu kumwenya segedi bintu ng'ebyo tubasobola oyo kumwenya ate ddala oyo kazigo kuba omuntu aba n'akazigo buli kaseera asesa abantu okasegedde oyo nseko tuba n'amannya ag'enjawulo oba oyo ssanyu twafuna ekika kyaffe bulamu buli powa mwana tebulina shida nga bondaba ndi mulamu ntambuza ebintu byange ng'omuvubuka kale kwega ntambulira mu bulamu omuvubuka bonna bwe yandiyagadde obwegombesa siri bubi nnyo manyi abantu bakozesa advantage etuula ku zinterview nakokabiroka ebizibu binze siri bubi naku yange njitwala waka mu buliri naye ati kati wano gamazima sinnalya ya naye nga ndi fine kale olunaku olwali nakunoonyezako tugeko ne betunyumyako tiktok okwo waliwo omuwala eyavuddeyo oba ye Jemmy akozesa oba mannya ga Jemmy kawunti enagikebeddeko yes ye Jemmy ng'agamba nga omubadde n'enkolagana ey'omuggundo ate era n'omufunisa olubuto n'omukyawa n'omusuulawo ng'okiggumiza nnyo omuwala ono omumanyi ng'okiggumiza nnyo ate oba bye bigambo ebyatugambiddwe omuwala oyo erinnya lyetuufu ye Jamira eddala sirimanyi yansanga Wandegeya nga nkola mu nkoko n'asaba omulimu gw'okoko naye kutandika okuba nga abeera ewa Rama omuwala oyo mbadde mumanyi nga kowaaka nti tukola naye ku mulimu ewa Ramalusania bino ebyokubeera ku live biki nga mukama we nga Rama musimu naaba nga naye akola ki live so ya standing out emabegakaawo nangamba Masanyu nsaba kwogeramuko naawe ekirooto kyange kuba serebu nga bwangamba nti ayagala kuba ki nangamba naye mpiseewa kambuuze kati ninyo naye abadde bamuwa essimu n'atandika okubanga nga alina waakolera nga alina naye section gyakoleramu nga nange nyina eno gyenkolera era nga nze nzijanga kabejja nyina ennaku 3 zenkola mu wiiki nzijjawo ebiremye kwanze bwe ntuula ku live abantu bagula enkoko embeera gye nteekawo nga wendi si gye bateekawo so nga nzija ziri ennaku eziba shaapu ennyo so yaŋŋamba njagala kufuuka serebu biki njagala kubanga kale nange ngaluwa mmanyi nze erinnya lyenjagala ne bweŋŋamba kweyambulira bantu nja kikola ne bweŋŋamba kutambula mu kibuga nga ndi bwerere nze nja kikola naye nga nfuuse serebu konza
ebintu bisoboka. Akola mirimu ki ng'oggyeko guno gw'okujja kulama Lusanya n'ayita bakasitoma? Talina bwe mba sirimbe kuba literally teyasoma naturally era bambi n'erinnya lye limukaluubiriza owandiika. Last time yali alina akantu ke basayiningako awo no waliwo yali amuweereza ssente oli namugamba mpa ennamba yo n'erinnya lyereeta kati ng'erinnya lye talimanyi like tamanyi diwandiika bwati nemuyambako era ate akazungu ko tekamwekubyamba. Akazungu era bw'otula mu vidiyo ze alinamu ekigambo ba menizi leave me lonely menizi why kale kwegamba naturally kale teyasoma menizi ate abayita baki nga muli why menizi alina ngeri alina vidiyo gye yakola yaba menizi muba mumenya omutima yoyo menizi why ng'akaaba era ne video bambi yali teri yali amenya mutima yatugamba yali agala abantu bamumanye. So bwekyaganya working out obadde okyanyinyonyola nakusinkana bwekyaganya working out n'agamba edda tupangeyo kye tupanga bwe yansinkana bayitayo kola olunaku lweyangamba nti asobola okweyambula mugamba waliwo easier ways zetuyinza okukola ki funa omuntu gwe weesibako omwesibeko nga muteeseza naye omwayo ne kasente nti ofuna gwe weesibako naye musooka teesa naye n'omwayo ne kaki ne kasente ko yeye kale kati ye nangamba tukozese gwe nemugamba nze ndi brand nyinza oba siri serebu wamanyi naye ndi brand ne brandinga abantu bamanyi era nze bonsanga nga nevuga mu motoka yange ogamba ono gayi mugagga nyina gamalala agegombesa noga gayi ya noga gayi ali bulungi nnyo kati bw'ofuna ekifaananyi kyoyagala okuntyobolamu you have to pay for it. You get bw'oba tosobola kisasulira awo oba tosobola kikola ki so ne mugamba nze gweoyagala okukozesa you can it's okay but it's worth 5 million nengamba million 5 gwe nga nyakuteeka million 5 jakunoonya emitwalo nga 10 ne mugamba tomanya togayanga kyezinze nze sinyoma bantu nangamba kale nedda bwe nafuna sente nga tubyogerako nti kale tukomye no ku miliyoni nga meka kuba stanti eyonoonera ddala ette ekifaananyi mu bantu nakedde ku makya nga muno mwezungira kuba nze wakanzirayo ku makya muno mwezungira saa nga 8 essimu evuga mama ankubira tata ino misikolo nga 10 zisimbi bwe ziti lindako wamala okubanga mwogerezeganya temwatuuka ku we didn't confirm anything tetulina kye twayogerako ne tukkaanya era ne mugamba nze bw'olifuna ssente nsobola okufuna omuntu oba nze ngani ng'omuntu ne tuteeseganya ne tulaba ki kye tulina okukola ki okukola nangamba so segeza so akozesa linnyalo right now ne mugamba yeah you are not allowed sikuwadde ki teyawuliriza yavuddeyo buvi napostinga video ng'akaaba nti namufunisa olubuto namukola ki ate kati mugamba alukole ki alugjemu naye ne bwolaba njasaamiridde bwe nti ebigambo byampeddeko nnyo sitaani ono akozesa abantu ate akozesa abantu mu ngeri y'enjawulo maye omuntu wabaako ekintu nga kaŋŋambe mweze ndi musajja musamize obusamize si ddiini obusamize nzikiriza nsamira mpewo y'abamweyana erimu n'abanyankole bali abacweza abaki nabitegeera nnyo ebyobuwangwa nagamba nze kanzire ku nnono nzire ku buwangwa n'ennono kati ffe abasamize nsobola okutunuulira ne manti kati ono aliko ekikyamu kati nze bwe nalabye vidiyo y'omuwala n'enkaba gye yakabe kyampadde ekintu mu mutima nti aliko ekisiraani oba aliko ekikolimo oba aliko eddogo lyewabwe nga waliwo yagamba nti ono omuwala ajja kusiraana naturally truth be told vidiyo gye yakoze erina kunkuba naye ate abantu banjagadde bwagazi kuba okuva yakoze vidiyo following yange ekyuse people following me yabadde obamu yadde mu 14k kati alina 20k
naye kyenyinza omugamba nze namba ezo nazifunako nenzisanamu zinako ezintuusiza zirina ebizibu byezinkoze zirina emiranga gyezinkoze kati ekyo kiraba alina abalabe bange beyakoze okuva ewange nange nyina abalabe benafunye naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti nze balabe benafunye who are they then who is me gwe gwani anyiigira okategedde omanyi osobola onyiigira mu kisenge ekyo noba nga onyinako biifu ey'amaanyi nga sina kyenabikoze nga tolina oyinza kunyamba naye nga ate nze nyina wenyinza okuyamba so yavuddeyo nakola ekintu nga taneebuuzizaako without my concern without my permission nakozesa erinnya lyange era essaawa eno abantu bonna ekifaananyi kye bandabiramu sirina ngeri yakitereezaamu katwogere ku kya insistive ogamba nti ali lubuto ekyamazima ali lubuto omwana oyo alina okuba nga bw'aba muganda wa Mariya eyazaala Yesu ali lubuto nga ye olubuto lwe lwa byamagero olujja buzzi tebamala kwegatta na muntu nizo ba sirabika bulungi nnyo naye ng'amazima kiro kantulena mu kamera levo yange yeepimira kiki kyotegeeza seeka nyina abawala bentunira nenga ne kati wano teguggwa kyogamba oyo omwana teguggwa kino nkyogera nkitegeeza wabayo omugagga eyo yonna nga mugagga nsaba ateekewo ettaka kyerisinga obunene eka yiika bagita yiika teekawo ettaka ng'ogaba yiika namba oteekeko omuwala oyo ogambe nti omusajja amwagala otwala yiika eno ejja kudibirira nga gwolaba mpositinga kati omumyufu nze ntambulira nnyo mu brandi ezo bwe zityo ndi musajja muddugavu ate ndeetinga omuddugavu beerako tugenda zaala ki simukwatanga nako yadde mu ngalo bwe nti yadde okumuhaginga yadde okumupeekinga yadde okumukiisinga infact oyo bw'aba yagala omukiisinga mumukyajinga ewa ne bwatambula obwerere emyaka aga nga mulaba ne bwe tusigala mu nsi nga tuli babiri sisobola mudeetinga oyo omwana abikoze byo sijja kulimba neeteze nze yakubirako nekyali wange n'amukwana nze yakota neesevinga mu nenamba ye nga sigirina era olaba yazzeemu okunkubira nasevinzeeko jjami biki kyekigambo sijja kyogera kyenayongeddeko osegedde mbunedde opapi ogamba abantu nti mbadde mu katemba wandirinze kunimugamba nandi kikola kyogamba nakukkirizaako kikola okategeera nti nedda berabirira namuganda ogenda kukusiba gwewalabya vidiyo eno ki ekyakujjidde mu bwongo nasoose nenseka nemala nenkubira abantu babiri abali sensitive mu bulamu bwange nasoose nenkubira mukyala wange nemala nenkubira mami wange nengamba kati bano kasita bategedde amazima infact nekyali wange waliwo best friend wange bamuyita Frank oyo kyali wange mpangadde naye ebbanga ddene ye muntu aŋŋamba nti eno nsobi eno kiki era n'okutintinga enviiri nakijje ku ye ye yasibye nze nentintinga kate nze nga sitintinga nti njagala waliwo yamumanyidde nti lwaki wasibye enviiri nenga kati nange kandaluke katuyayuke bameka oleme kafiiramu wekka so when I caught those three people nemanya nti they have confirmed sikirinamu mukono nengamba kati tulepuke she was very fine very fine kuba amanyi gayi gwadetinga anesiga she said baby this and this webiri oba si webiri nemuga baby si webiri nangamba well and good lukasitoyogera awo bwoba obuuza njagala obeemu amagezi oba bwe mba kunyodde nti omala seegattangako naye kati mbuuza omuzzukulu yamunyweredde mu kyayi ebyo ebirevu byoleega bali bakubiddeko mu interview yo muzzukulu ki etteeka erisooka ewaffe tuli baavu naye tulina akajanja tetudeetinga abakazi baddugavu
era nze bwotuna aba ex bange bonna omanyi ogamba nazaalibwa mu America layini yonna yabeera kati waliwo akabadde wali akawala waliwo kano bintu bya Oshege bonna abantu beeruze layini zemu Oshege sika kizigo origino ate mama we yalabye kala y'omuwala oyo by the mami wange nga tuvude mu Katemba she was pissed yanyize nangamba sa siyo yo mwana gwe nakuza nemuga mama nsaba kunsonyiwa tikigenda kuddamu kubaawo era ye yankansolinze by the way kubya police bya kugambye by the way onako lwalero okende ku machano ngamba ogenda ku police ntuuseewo nendaba aba CID nendaba abakulu nfunye okuwabulwa nenkubira ne mukama wange era omuwala oyo bw'aliraba interview eno nsaba yebaze Ramalusani Yawandegera Ramalusani Yawandegera neyaziza nnyo okunkansolinga kumpadde kuba mbadde sinakola statement eyo ekwata omuwala esoose kubira mukama wange ebigambo byaŋŋambye bindeetedde ogamba nti omuwala sigenda kumusiba kamukole ki first of all bagambye false information ku poliisi omalawo wiiki emu kitabya kati ndabyemu nga bambi omuwala ono nga tuvudde mu byaki nti oba yonoonya erinnya mukyala wange ankubidde simanyi sisobola mukwatira mu interview naye a minute baby ndiko wano mu interview ya yono omuwala eyabadde aneefumbiramu naye kankuddire akoze live bangambye ankoledde live ali ku live baby beerako soka obeereko ali ku live right now omuwala kale waliwo kye bakubuuza. Hello, how are you doing? I'm good. I'm Jonas Sentong. I'm interviewing Masanyi, your boyfriend. Okay. So kachimba denjagala okumanyi. Duwala bya katandika ono omuwala nga agamba nti boyfriend wo babako naye biki namu olubuto. Kino kyakulese kitya? Okategedde omwami wo omwesiga so kati kyekiddako omwana ono mugenda mumukolera ki uyo bankubidde ali ku live ya TikTok negwe neetaaga okuddayo ku poliisi omusibemu omwana mugenda mumukolera ki mmwe nga gwe n'omwami wo uyo omukyala kyagambye ate ye omwami abadde yeekubye mutima nga ebyomusiba abivuddeko baana ankuddiza omwami owaye kansooke nve mu interview nina gwe ngenda okukubira then nkuddire thank you the screen recording atyawo ensonga wezituuse okategedde jo nawandikiriza omwana tumusibe ate nze nsalawo gwamanyi kulya mwana bino biri eri gwe tugende maaso to find means and ways of stopping this okitegedde obadde okyaŋŋamba ogenze ku poliisi ne bakansolera empuli yange ekyokumusiba kibi naye mbadde ate nkyakigamba ne bankubira ne baŋŋamba ali ku live Rama Jamira ali ku live ankoledde live ali muvuma mama wange oshegedde kati nange sirina kyakola kuba kati era mbadde nkyakunyonyola ebya poliisi nti musonyiye ne mukyala wange wuna ankubidde naŋŋamba nti ate ankoledde live ali kukola ki akyanvuma akyandiko nga mazima omuwala simumiitingangako simukisingangako I've never been in touch bwaba ino olubuto lwange ajje tulukebeze bwe luba mweruli bansibe emyaka aga agamba lulinaziga era wallahi olaba jona bwenvira mu interview yo wano biyinza ekyukamu ze nkubuulira ate bwe bikyukamu leero asulayo nze Masanyi oyo leero asulayo tukanya kuki
jaja mu media kozera naye sirina data ojira okebera ku bintu ojjeko volume because naye era yaze mu media ne mubako n'engeri jajja n'agamba abantu kyenasabye neŋŋamba listi ajje yeetondere media nti yabadde mu katemba nekintu kimulemye okutegeera Rama mukubidde bamukubidde ekinyigirizaamu nenze kansoge nve mu interview yo tugenda kulaba ekiddako lwaki abaana ku tiktok kuno babadde baagala okuba nga bagenda naffe bakola stand zinene ez'ekisiyo ez'okuba nga ate beetuuka ku bantu abalala ne babonoonera amannya ye asobole okuba nga ayimukirako abaana abo kyenyinza okugamba nti balina ennyonta y'okufunamu ku linnya oba okulozaamu ku linnya kubaga amazima nze siri nnyo sereebo oyo ow'amaanyi naye I've tested what is fame tukako mu bantu nga bonna bakuwogganira notukako mu bantu bonna ne bakusabirawo ebifaananyi notukako mu bantu bonna nga bagala kukulabako kuwahaaga so nsuubira okuba nga abantu bano balaba nga abantu abo oba batuyiikira oba bazze gy'oli they also yearn for it naye bwe batandika ate okinoonya they mess up nga bakinoonyeza mu buki kuba nze ne bwensonyiwa Jamira nze nyine bafaani bange atasobola sonyiwa Jamira nga so ogenda osituka n'amukola kyamukola segedde so I have people who can stand out for me nze ne sirwana na ntalo nze omwana yanfumirako e Masaka yali video naye muvubuka bano abokyenkoko awo e Masaka bayitawo Lukaya gayi wowe Lukaya awo waliwo gayi waabwe asongola obuti bw'enkoko n'akamufumita ku lwange nga matiranga yena nga wayi namupye katemu teyali anyumiza ku simu namukubye katemu temukate bakusibe nti ebyenkoko biggweeraawo nemubuuza buzibu kinti yagenze nakumanyira nga wenda and he called me before nga waliwo akuzolya naye njamuwa the next day namukuba so we have people abasobola otulwanira entalo though tetubakubiriza lwanaki ntalo zaffe we want peace okufuuka serebu kisoboka mulisi otegeddewo okomye omuvubuka bwatyo omuvubuka w'Erukaya kati nze ng'ate ffe abantu tetukubiriza abafaanyi baffe kukolaki kutulwanira ntalo tusobola ozikola ki ozerwanira ate wiri lo omanye okubeera ku loki ofuna bingi sikulimba nze emyaka gye ndimu si succeedinze nnyo naye ndaba enkyukakyuka byakubeera ku loki buli woolaga nti oli loki ng'ovudde gana amalala gaffe olina okuvimbamu ng'omuvubuka amalala naye bwe tutuuka mu public ng'oli ku loki kituyambye nnyo okuwangala so sikola ki era bw'oba okubyemu akafaananyi bakyali baffe abatera okutambulira wano bali ekigede ne wano wewasukka ennyo walaala nze bwe nazanya tiktok nemanya tiktok kati content yampeddeko neza mu byokutuula mu challenge nemanya challenge zempeddeko naye nga kanetegene mukazi wange ekigede kati nze tiktok we natuuka sikyaginoonyamu liri erinnya odde erinnya walifuna nfunyemu erinnya lyenfunyemu ana succeedinga za sente ozifunye okategedde ziriwo ye oli omuwala gwe wali naye yagaana akamuli n'empeta kati gye bayita stunt yali stunt it was acted Shiba is my friend era kino neetondera abakyali bange ne bafaani bange abakitwala serious yali stunt nga mpisawo house party nali ntegesa house party so nga neetaaga attention y'abantu bamanye nti ntegese ki house party n'ebintu bino mubikola mutya temulowoozaako biki binaddirira oba binaavaamu wawulirayo yafuna obuzibu mu ebyo nga bino byono eddala nga bw'onoolaba nti mukyalawo gw'olina n'akiraba bubi ebyo oguma kyenyinza okugamba oguma nogawaayo kuba nze era truth be told when nakola stunt I lost a girlfriend wakola stunt yo girlfriend wonadde n'agenda Shiba yali mukazi wa Yashpop naye bwe yakola stunt Yashpop n'amutema ebyaddala so we all relationship zaffe zaafa nsonga we lost like tetwacommunicatinga bulungi eri bapatanazi baffe lwaki mu riskinga nnyo like obulamu
nezo opportunities embeera mufunye okubanga mulina bapartner bamwe ate nemuzi ndaba nga maba bazijajja ate kati okuluzinga patana si kubanga wejajamiza asira abawo omuntu nga naturally talina magezi bamukama waba yakuwa omuntu wo kyangamba okwejajamya okukola ekintu ekinakujjako omuntu gw'obadde oyagala manyi kintu ekiyinza okujjako omuntu gw'oyagala kugamba nti bakwatidde mulogi n'omuki naye nti oli aziza akamuli kagundi kabbaawo naye ku explain yanaga baby it was a stunt, it was acted. Shiba is my good friend kamukubira owoleki owulire Shiba namunyonyola namugana naye tutwadde tuzanya ki singa adde mukazi wange nagana akamuli nandi mukubidde. So if you can't understand me then tosobola kuntegeera ate nga bwe bulamu bw'entambuliramu lifeline gy'entambuliramu lwakwanja nangitambuliramu ng'eri mu straight line so sikumbuukira ogeze n'ongamba wali eri nti omwana ono Jamila okuvayo n'akola kano akavidiyo kiina ate engeri gye kyakwongeddeko mu ngeri kyanyongeddeko mu bubi era kyanyongeddeko abalabe bangi kuba bwe tuna mu comment section teri ansupportinga bonna bagamba va ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana yaga kutta mwana wa muno nenga that's not me. I've never in my life see meeting ako Jamila tetuhaving ako kintu kyonna kinkwasaamu nnaku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding like mukazi wange atantegeera singa kalina relationship yange naye ekomyawo okategedde ate tokaaba ndaba olinga ayagala okukaaba mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangaya nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi nze mama wange gwe mukka gwenzisa yani mbadde ne wa CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange singa teyanyize sandikoze ki kati mami wo yakuwadde magezi kimambe okutwaliza wamu mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu ayagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi gwe batatemyeko mutwe gwe batatemyeko mikono gwe batatemyeko mumwa gwe batajjeeko mukisa gwe bw'oli bwakuba serebo jakola ki abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki leka kusiiga akabi olabe muki omulabe mugwe birungi tomuddamu abantu bakubise kusirika nze mama ompangadde lwa kusirika era ng'ekituufu mama wange musirise bwayogedde ekyo wallahi n'enfuluma poliisi y'ennatete wembadde wa CID top embadde n'enfuluma nengaakati maama wange ye muntu asembayo so kyayogedde ne Ramalusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba ali baŋŋambye amala wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda ntikebera olubuto nga teruliimu false information ya bbeeyi wano kati nkesi mu kaseera kano oba omusinkanye Jamila negwe bwoba gwe nga gwenze bwoba omusisinkanye ali buli omu kyova olaba nkubuuzizza buli omu alina engeri gyetwalamu ey'enjawulo kati fe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu awangula nnyo kati yenza omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde okitwale just like that power kuloki tekiŋŋana mubongako tekiŋŋana siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye gwe omuvubuka omuto okubanga anna okkiririza nnyo mu bamweyana weesigulira kuki era nti bali bakikwata bubi nti abasamize oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiririza mu bajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti Yesu baazaala muzaali nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe baazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama we akimanyiiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ne mama wange akimanyi nti omutabani wabamweyana nti ndi muzukulu wabamweyana bamweyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gyolaba kati bamweyana yagigula atya yantabaalira nenfuna ddiru nembalula segeza gw'osinza olina emyaka emeka kyogimbuuliza ku kamera kumanya mazima nkubulira ebyenyina byotalina nze omusamize nawe ow'eddiini yo
Ninga ate ndi muto. Ani. Nze. Aga Katonda mukulu. Kankulage idea. Ondaga. Tuzinyine emyaka 2 goli mu kweregamu. Oli mukulu wange. Kankulaga idea. Kuba sakati de wesiti omulevu. Oli mukulu wange. Ondaga idea goli ku oli wa mawulire bitimu kifekinga. Yo. Nego maize omayibaga bidiyesa. Wallahi ogowa. Nze mugalande wa. Ati omanyi bye nina ne bye sirina. Ati kye nkugambye. Nzikiriza mbamoya. Nzikiriza nti Katonda gyali naye mu bino bani madini bamweyana. Era bwe nfuna obuzibu ku kyoto. Bogeno kuma ekyoto. Era ne buno namutaddemu akasimu nga salongo agwana. Bikwate mwana tateka kombeera. Nate tumuteka kembera kuba bwe ngama tisalongo muteka kembera jiteka ko nebaawo. Ogenda ko mu chachi. Ekoleyo ki? Chachi kifo ko kunga bakunganira mu ne bakolerawo ki? Ne basabira usibwe kiri. Kazi okifo kye basabira mu balita sabiro sibwe kiri. Bosala ke sabiro libasabo. Ojja kubitegeera. Ali baba moya na mumusinza mutya. Kyoto wali eringera abalokole bwe bangoma evuge. Bakuba fukamira. Ayo no byenda bamwesa Muchachi tugende mpola. Muchachi mulimo obubani sibwe kiri. Era bogena mwekiriza akabani kabali nakasigiri. Ne wano musabo wekali. Ekyoto wekiri. Enyimba weziri ezisinza. So tuyembera mu kolomu. Bananga tayagala bamu bamutafe omuzango gwa luberera bamu mwebale bamu yana mudukola bamu yana jajja kugamba I'm proud sina kyentyanze tekina kyekinzija ko kugera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyimu ni kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nezimbirawo okugulu kuno nanakagigula bwenti ne kuzimbirawo okumala wiiki egi kayinga lwaki ozimba tega bamu yana wali okoko iya kukwatiramu era sharp ne kuterererawo so kama Katonda okuberawo Katonda yakutonda tolwala nomala no naye ne bamoya nabawo kunkuma ne basooka bikwatamu amala manya nti omulabe uyagize amala nda owa omulabe uyagize naye nanka nkoleki omo musinza Dennis ewa yabakuzaala yanzaala bali awo bali abano na wali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyensikiriza teri akkiriza mu byensikiririzaamu aliye girlfriend wa alyoke nabyo piwa musamize mukebere naye naye wansaasi ebyaddala lubaleeta kola nsobera twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono nate bagamba ebyobuwangwa bino bitiisa nnyo abantu gw'okyogerako ki byatisaani bitiisa embuga ezo zemwekampa emmindi zemuba nazo mu mimwa naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye omuzungu bwe yajja n'akulaga nti olwo lubugo nedda lubi baluteeke mu mufu lwaki kino si kye nga toyambadde lubugo lwaki mweziri omwo mu motoka okugirira ndwambadde totudde osawano mweziri omwo omuzungu lwaki lino si kyaleetanga ekyokuziikamu omufu wabula ffe kyeyasanga ewaffe ku butaka n'agamba nti kyaba baziikamu omuntu lwaki olubugo lwe baziikamu omuntu lwaki olugoye lunsi lwe baziikamu omufu nti omuzungu yabatuusa dda nkufuna n'abajja ku nsikiriza gye mwalina okukkirizaako edda nga musaba ne mufukamira mugaa bajjajjaffe tusaba enkuba wallahi n'etonnya naye kati jjajja yaffe mumuyita nga takyalabika lwaki mwateekawo embeera eraga nti ye mubi nze mukulu wange yagwa eddalu ne tulambula amakyaki ne tutambula emizikiti nga sinalaba bamoyana nakamulaba bisinvi naye yawonera ku mbuga y'abamoyana kati embuga eno yeesangibwawa owaaye embuga eno waaye empale ekulinga akadeeya k'obutungulu ngambye empale eringa akadeeya k'obutungulu togirabe embuga eno esangibwa wali eri mu kigagga ekyawo kigagga wano enateete lubiri lulamba si mbuga lubiri lw'omulangira bamweyana bamweyuna bamudduka bamuyaayaanira ago gonna nno mannya ge osobola okwefuula amumanya ennyo nawulira nti ewaba bamweyana tewabulawo walagi tewabulawo mwenge byonna bibaawo nawe ogunywera ddala nzisigunywa ate nnyo mukama wange byakozesa byoli nze sibikozesa wabula
Proud musamize siula abatulaba. Utegeddewo okomye. Sha. Otyo. Omvubuka bwatyo omvubuka werukaya. Kati nze nga tefa abantu tetukubiriza abafanyi baffe kola ki kutulwanira ntalo. Tusobola okukola ki? Ozerwanira ate with law. Omanye okubeera ku loki ofuna bingi. Sikulimba nze emyaka gye ndimu si succeedinze nnyo naye ndaba enkyukakyuka bya kubeera ku loki. Buli woolaga nti oli loki ng'ovudde gana amalala gaffe olina okuvimbamu ng'omuvubuka amalala naye bwe tutuuka mu public ng'oli ku loki kituyambye nnyo okuwangala so sikola ki era bw'oba okubyemu akafaananyi bakyali baffe abatera okutambulira wano bali ekitegeere ne wano wewasukka ennyo walaala nze bwe nazannya tiktok ne manyi tiktok kati content yampeddeko neza mu by'okutuula mu challenge ne manyi challenge zempeddeko naye nga kaneetegene mukazi wange ekitegeere kati nze tiktok we natuuka sikyaginoonyamu liri erinnya odde erinnya walifuna nfunyemu erinnya lyenfunyemu na musucceeding ngaza sente ozifunye okategedde ziriwo ye oli omuwala gwe wali naye eyakuma yagaana akamuli n'empeta kati gye bayita stunt yali stunt yeah it was acted Shuba is my friend era kino netondera abakyali bange ne bafaani bange abakitwala serious yali stunt nga mpisawo house party nali ntegesa house party so nga neetaaga attention y'abantu bamanye nti ntegese ki house party yeah n'ebintu bino mubikola mukya temulowoozaako biki binaddira oba binaavaamu wawulirayo yafuna obuzibu mu ebyo nga bino byono eddala nga bw'onoolaba nti mukyalawo gw'olina n'akiraba bubi ebyoguma oguma kyenyiza okugamba oguma nogawaayo kuba nze era truth be told when nakola stunt I lost a girlfriend wakola stunt yo girlfriend wonadde n'agenda Shiba yali mukazi wa Yashpop naye bwe yakola stunt Yashpop n'amutema ebyaddala so we all relationship zaffe zaafa nsonga we lost like tetwacommunicatinga bulungi eri bapatanazi baffe yeah lwaki muriskinga nnyo like obulamu nezo opportunities embeera mufunye okuba nga mulina bapatana bammwe ate nemuzi ndaba nga mwaba bazijajamiza ate kati okuluzinga patana si kubanga wejajamiza asera wabawo omuntu nga naturally talina magezi bamukama waba yakuwa omuntu wo kyangamba okwejajamya okukola ekintu ekinaakugjako omuntu gw'obadde oyagala manyi kintu ekiyinza okujjako omuntu gw'oyagala kugamba nti bakwatidde mulogi n'omuki naye nti oli aziza akamuli kagundi kabbaawo naye ku explain nga baby it was a stunt it was acted Shiba is my good friend kamukubire owole ki owulire Shiba n'amunyonyola namugamba naye ffe twadde tuzanya ki singa adde mukazi wange n'agaana akamuli nandi mukubidde so if you can't understand me then tosobola kuntegeera ate nga bwe bulamu bwentambuliramu lifeline gyentambuliramu lwakwanja nangitambuliramu ng'eri mu straight line so sikumbuukira ogeze n'ongamba wali eri nti omwana ono Jamila okuvayo n'akola kano akavidiyo kiina ate engeri gye kyakwongeddeko mu ngeri kyanyongeddeko mu bubi era kyanyongeddeko abalabe bangi kuba bwetuna mu comment section teryansupportinga bonna bagamba va ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana yaga kutta mwana wa muno nenga that's not me I've never in my life si meeting ako Jamila tetuhaving ako kintu kyonna kinkwasaamu ennaku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding like mukazi wange atantegeera singa kati ne relationship yange naye ekomyawo okategedde ate tokaaba ndaba olinga oyagala okukaaba mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangayo nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi nze mama wange gwe mukka gwenzisa yani mbadde ne wa CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange singa teyanyize sandikoze ki kati mami wo yakuwadde magezi kimambe okutwaliza wamu mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu oyagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi gwe batatemyeko mutwe gwe batatemyeko mikono gwe batatemyeko mumwa gwe batajjeeko mukisa gwe bw'oli bwakuba serebo jakola ki abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki leka kusiiga akabi olabe muki
omulabe mugwe birungi tomuddamu abantu bakubise kusirika nze mama ompangadde lwa kusirika era ng'ekituufu mama wange musirise bw'ayogedde ekyo wallahi n'enfuluma poliisi y'ennateto wembadde wa CID top embadde n'enfuluma nengaakati maama wange ye muntu asembayo kyo kyayogedde ne Ramalusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba wali baŋŋambye amalawo wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda ntikebera olubuto nga terulimu false information ya bbeeyi wano kati nkesi mu kaseera kano oba omusinkanye Jamila negwe bw'oba gwe nga gwenze bw'oba omusisinkanye ali buli omu kyova olaba nkubuuzizza buli omu alina engeri gyetwalamu ey'enjawulo kati ffe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu kagigoli wa mutima awangula nnyo kati yenza omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde okitwale just like that power kuloki otyo tekiŋŋana mubongako tekiŋŋana siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye gwe omuvubuka omuto okubanga anna okkiririza nnyo mu bamweyana weesigulira kuki era nti bali bakikwata bubi nti abasamize oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiriza mbajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti Yesu baazaala muzaala nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe baazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama wakimanyiiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ne mama wange akimanyi nti omutabani wabamweyana nti ndi muzukulu wabamweyana bamweyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gyolaba kati bamweyana yagigula atya yantabaalira nenfuna ddiru nembalula segeza gw'osinza olina emyaka emeka kyogimbuuliza ku kamera kumanya amazima nkubulira ebyennyina by'otalina nze omusamize nawe ow'eddiini yo nye ate ndi mutoowo ani nze aga katonda muggulu kankulage idea ondaga nze nyina emyaka 2 goli mu kwereegamu oli mukulu wange kankulage idea ekisakaatidde bwekityo omulevu oli mukulu wange tondaga idea yo gwe oli w'amawulire buli kimu kifeekinga nego omanyi banza 2-3 wallahi ogawa nze mugalande waffe ati omanyi byennina nebyessirina anti kyenkugambye nze nzikiriza mbamweyana nzikiriza nti katonda gyali naye mu bino baani madiini bamweyana era bwenfuna obuzibu ku kyoto ng'ogenda okuma ekyoto era ne buno namutaddemu akasimu nga Salongo agwana bikwatemu awo mwana tanteekako mbeera naye ate tomuteekako embeera kuba bwe ngamba nti Salongo muteekeko embeera gibiteekako nebaawo ogendako mu kyaki ekoleyo ki kyaki kifo bakuŋŋaaniramu ne bakolerawo ki ne basabirawo si bwe kiri kati ekifo kye basabiramu baliyita ssabiro si bwe kiri bw'osalako essabiro liba ssabo ojja kubitegeera ali bwe bamweyana mumusinza mutya kyoto wali erinjera abalokole bwe bangoma evuge bakuba fukamira ayo bino byenda bamwesabika mukyaki tugenda empola mukyaki mulimu obubaani si bwe kiri era bwogenda mu ekiriziya akabaani kaba alina akasigiri ne wano musabo wekali ekyoto weekiri ennyimba weeziri ezisinza so tuyimbiremu kolumu bannange atayagala bamu bamutafe omusango gwa lubeerera bamuwebale bamweyana mu lukoola bamweyana jjajja kugamba mu proud sina kyentyanze tekirina kyekinzijjako kwogera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyeemu nno kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nenzimbirawo okugulu kuno nanakagigula bwe nti nekuzimbirawo okumala wiiki egi kale nga lwaki ozimba tega bamweyana wali okokula yakukwatiramu era shapu nekuterererawo sogamba katonda okubeerawo katonda yakutonda tolwala nomala no naye ne bamweyana abaawo okunkuuma naye basooka bikwatamu amala manya nti omulabe wuyagize amala nti owa omulabe wuyagize naye nange kankole ki omwe omusinza Dennis ewa ewammwe gye bakuzaala
Yanzaala bali awo bali bano nawali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyensikiriza teri akkiriza mu byenzikiririzaamu. aliye girlfriend we alyokke nabyo piwa musamize mukebere naye naye wansaasi ebyaddala lubaleeta kola nsobera twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her. Kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono. nate bagamba ebyobuwangwa bino bitiisa nnyo abantu gw'okyogerako ki byatiisa bitiisa embuga ezo zemwekampa emmindi zemuba nazo mu mimwa naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye omuzungu bwe yajja n'akulaga nti olwo lubugo nedda lubi baluteeke mu mufu lwaki kino si kye nga toyambadde lubugo lwaki mweziri omwo mu motoka nkugirira ndwambadde totudde osawano mweziri omwo omuzungu lwaki lino si kyaleetanga ekyokuziikamu omufu wabula ffe kyeyasanga ewaffe ku butaka n'agamba nti kyeyaba baziikamu omuntu lwaki olubugo lwe baziikamu omuntu lwaki olugoye lunsi lwe baziikamu omufu nti omuzungu yabatuusa dda nkufuna n'abajja ku nsikiriza gye mwalina okukkirizaako edda nga musaba ne mufukamira mugaba bajjajjaffe tusaba enkuba wayi n'etonnya naye kati jjajjaffe mumuyita nga takyalabika lwaki mwateekawo embeera eraga nti ye mubi. Nze mukulu wange yagwa eddalu ne tulambula amakyaki ne tutambula emizikiti nga sinalaba bamoyana nakamulaba bisinvi naye yawonera ku mbuga y'abamoyana. kati embuga eno ye esangibwawa owaayo embuga eno esangibwa wali eri mu kigagga ekyawo kigagga wano enateete lubiri lulamba si mbuga lubiri lw'omulangira bamoyana bamweyuna bamudduka bamuyaayaanira ago gonna nno mannya ge osobola okwefuula amumanya ennyo. nawulira nti ewaba bamoyana tewabulawo walagi tewabulawo mwenge byonna bibaawo nawe ogunywera ddala nze sigunywa ate nnyo mukama wange byakozesa byoli nze sibikozesa. wabula proud busamize sibula abatulaba mwebale nnyo okutulaba mwebalire ddala nayongera okubajjukiza nti ebitambula ku media sibirinamu mukono sibirinamu kakwate naye nsaba bonna bekikwatako abayinza otuukirira omwana oyo abayinza okunyambako ku nsonga eyo bankwasaganyizeeko kuba nsigenda musiba musonyiye nakyolale just yanveeko nensiibula mikwano gyange egibadde gindaba egy'omunda ennyo omanyi nayo mikono gyange egy'omunda bentera okuba oluseke nzikirizibwa okutumira tumira mukyala wange omubwati yani erinnya muzungu Angelina Pauli Musamize nentumirako mami wange Nakabuye Jane nzalibwa omukazi wange nentumirako best friend wange Carole Kasita gomuyita Carole Kasita nkwagala nnyo omanyi oyo omwana yampa ziri ozimanyi ndi eri mu miri kwesi neyagala oza kyaliwo weka nange kyaliwo shiwa nawe kyaliwo kyana ekyo kirina omutima omulungi nentumirako ne ku bakyali bange bana ba kamera mbagala nnyo bbanga lyemaze naye akola kirevu sente tewali akoza bukuza kirevu mukama akunkumire mubeere bulungi mbatadde olusaniya waffe olwa Rama Lusaniya lulinka mukama wange Rama Lusaniya ali wandegeya Rama Lusaniya wandegeya ali wandegeya awo wennyini katale bw'otuukawo enkoko y'ebiri esatu kitundu alina buli kika kya Lusaniya era mbadde nsaba onnyamba ompe connection byagenda sibulula Rema Namakula era bwe tuvaana mu kamera ya connection jenja kale nze tonsiibulule nawe gwe ate bwompa connection nkusibulwa na bbaasi ya Lusaniya kale n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano ndowooza amazima mugeewuliridde ag'omukulu Masanyu olubuto baalumusibye busibi tali lubuto tagendanga nako yadde ne mu kikolwa n'omwana muwala Jamila oyo eyavuddeyo namwekakatikako kubanga ate baaliko abaagalana n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano nkoze ne Umar ku kamera omukutu Tindi Files nze